kana kambata nga falling in things. Wetwogera kati kana kambata eyagambibwa nti tasobola semyekozo wetwogera kati muwabuzi wa mukulembeze gwanga bamuvuma obutasoma baye yennyini yatugamba teyasoma yakulya ku street. Aneba kikozesezza nnyo okungana tamanyi kikozeseddwa nnyo kyovula nti era bisaba bya like this naye era tolina gyogenda kujja luzungu nga tewalusoma oluzungu tusoma lusome ekituufu so si musango gaffe oba nga teyasoma si gwaffe naye ate tekimuka kati okusigala butasomye abo agenda asome weebale nnyo era oluvannyuma lw'okubeera nga kati musajja muyivu ate n'omukyalo omuyivu yagonnomoddwako ogufo muwabuzi wa mukulembeze wa ggwanga ku bintu by'aba creative oba ku bintu by'abayiiya era munango oluvannyuma lw'okubeera nga yagonnomoddwako ekitiibwa afumba ettooke amukamulira akatunda Fiona Nyamutoolo era nga no minisita wa state owa energy n'avaayo n'ateekayo n'agamba congratulations at Eddy Kenzo on your well deserved appointment. Proud of you as always. Ngabwe gubadde. Thank you His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Webale nnyo. Ngabwe gubadde ngabwe gwali atera ngawe guliba. So netumaliriza kati amaka gajjudde ebitiibwa komoka. Abannayuganda mumanyidde nnyo Kenzo wano omukyala bw'abadde amuwa akatunda ne bagamba ayasoma n'emisomo gye awadde bamisomo gyalemwa abasavinze akatunda ne mugamba mulaba omusajja bwagonza kati bali duro. Ono muwabuzi oli minister. Ate Kenzo ali zibangambye ali mu line ya kufuna bifu birala. Agenda kuchacha. Eno government gitasofuka ne CDF. Just kuyiga toko like amanyino nkumanya. Nage. So Kenzo twagala kuyozayoza munnaye. I think akikoleredde. First of all mutaidi ya creative. Nga tonna muteekako kya buwabuzi. Ekisooka does he qualify okubeera omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga kuba creative? He really does. Chendowooza nti deserving. First of all he is a creative. Ekyo kyokka kimumala. Kyokka ekisinga ddala okubeera ekikulu nti nno ali exposed kuba creative mu mawanga amalala bakola ki? Bikolebwa bitye ewalala bw'abanga waakubiwabula nga ddala asobola okuwabula omukulembeze w'eggwanga nga baalonda bamuwabula asobola okugenda namugamba obeera otya nominated mu BET ontegeera bulungi asisinkanyeko abayimbi abakoze obulungi so wano balina olutalo ne Big Eye nti alina connections zaaki zakuyiga ontegeera otya ki ekiremesezza muziki waffe okupenetrating oba ba creative baffe abalala okukola ki okuyitawo so nakyakikola ki akirina kyekirala munnayuganda ekisembayo ekisinga obukulu akkiriza mu gavumenti eriko kubanga biseera ebisinga ffenna tukkiriza nti akuwabula alina obbanga akukkiririzaamu mayi waliwo ekibuzo ekibadde waawo lwaki bano bebawa waki tebandiwadde oli ebiseera ebisinga omuntu abeera comfortable okulonda gwalowooza nti amukkiririzaamu asobole omuwabula obulungi kyovala nti namwe wemufuna omulimu gwamwe nga mwagala kubaako babayamba muwa bammwe kubanga olowooza naddala ku bintu nga PA obikoze bitya kubanga advisor aba alina kukuwabula decisions zolina okukola ng'ozikolera ba creative bino bya internet ekola etya Kenzo abitegeera bulungi era bw'anaaba floating ensonga ya data biki tumanyi kyayogera kakola so Kenzo tukuyozaayoza tukuyozaayoza however nze ekibuzo kyange kyabadde kimu direction Kenzo gy'ateekamu as an artist is it a promotion or a demotion? To get to this bino okubeera ng'asembera nnyo mu layini y'abakulembera kubanga ndaba bino gye bikoma okujja bitandisa okukendeeza Kenzo we had era yabadde Djibouti era yabadde gundi era yabadde gundi no you need to upgrade Kenzo ayinza okuba industry eno abadde takyagiyinamu yadde emyaka 10 ng'akuba endongo yes let us agree kati olaba kubamu ku bayimbi abanene abamu webali because bayimbi baffe tukuze tubawulira nti it is Jose Chameleone it is Bebe Cool for example nesawa zino Bebe Cool asobola okukuba oluyimba ne mwefuula abatabiwulira Vairota n'akuba oluyimba ne muluwulira gundi ya Kenzo ya Grammy yasemba yali ya mwaka ki sijjukira bulungi I think it is last year but one nga guli gwaggwako
if and not I think last year. also it is not because these guys are not creatives. It is our music industry. Nti abayimbi abalala mu sendala obalaba nga bakitwala paka ku myaka ejiwerako. But bagenda bavamu eyo position mpola mpola. You know, we've seen the stories of the Jay-Z's nafuka nagenda nga avako mu. Nze nandirowooza kati kankiretenga ekyomupiira. Samuel Eto'o yamala bikola byonna. Naddayo nafuuka president weewaabwe. Nti bw'oba okyali mu kupasuwinga career agatiibwatibwa nga engeri gigakukuulinga emabega. Olaba career osobola ogiremerako naye nga talina nnyo gyeraga. Andi saagala kulowooza bekyo kubanga gwe twogerako yakamala okufuna nomination ya Grammy. Anti kati kyenjagala okukugamba nti bakenze bano we bafuna ezo positions kati nga bwafuuse presidential advisor mu creative arts asobola okugenda ng'agaziya nti bano abanajja basobola okubaako we basukka bo we baakoma. Kenza atuuse mu myaka egiterereza abalala yabadde agguse. Ne wandiyagadde agguke naye nga jagguka tewali. Yo as a whole industry yeriko ekitaggusa. Kakati olowooza Kenzo asobola okubuuka bebekulu naye lwaki bebekulu akyali mu ndongo. Agala endongo ya Uganda buli omu asukkulumye mu direction gye yagenda. Kenzo direction gye yateekinga. Bannayuganda bayimbi batono nnyo abayuganda bagiteekinze. Naye okikkiriza nti nno waliwo ogusenge we bakoma ne waba ayagala penetratinga. Because at this point semukkiriza tulina abayimbi abakabi ab'ekitalo naye mwana nga nabo tubalaba babeerawo bajeera bujeezi olw'ensonga nti waliwo ogusenga awo. Kale ebyo nawaki mbikubuuzizza mbadde njagala kujja mu bigambo bye tulina okusibira Eddy Kenzo. Kubanga Eddy Kenzo mu myaka gye n'ejja career I think he's only 15. Inga myaka 15. Kunze mu ndowooza yange. Twa celebrating 10 years one recently Serena. I think 10 or 13. Amaya 13 or 15. 15 gira ekajiwe. Abadde kimundabika y'ebintu abadde akyalina olugendo olungi nga talina budde bwa bino. Kakati ekikujja kubiri kuba biri ye experience gyojja eri okukomyawo wa oba ontegeera gikomyawo wano kati bw'otandika okuconcentratinga ku byawano kitegeeza nti biri waliwo ensonga lwaki tebitambula. Kakati bw'oweebwa omukisa okujja okuweereza wano addressinga biri osobole okuyamba abalala position esobola okuyamba abalala ogguke kubanga singa tubadde mu system eri organized Kenzo tanatuuka kubeera advisor wa mukulembeze wa ggwanga. Njagala muntegere bulungi ababusalamu. Kidemu. Singa tubadde mu system eri straight. Eddy Kenzo akyalina emyaka emirala 10 nga akyaconcentratinga ku ye. Because we mu advisinga mukulembeze wa ggwanga tomu advisinga ku ggwe. Definitely. Omu advisinga ku industry number. Ti Kenzo already muyimbi gwe tubadde tulina nga netufuna ne kubifaananyi ng'agenze mu ggwanga erimu eri Africa n'akuba ekisaawe. Would be that like the best candidates singa tekibadde nga tetubesingidde ku point eri gye wasoose kuteekayo nti everyone would want someone we bakolagana okubeera advisor we ekyo kyo kiri clear mu industry just okulaba bani abandibadde basuutinga nga kati ekyamazima ekiruma kiri bwe kiti era Kenzo yaliwo kubanga abali we tuyinza okusongako exposure yaabwe eri mu Uganda ne East Africa. Chokanga twetaga omuntu atukulira omukulembeze w'eggwanga nga agenzeeko mu America n'asanga engeri gye kikolebwamu. Oba ontegeera bulungi agenzeeko mu South America n'alaba engeri gye kikola ki. Kyokka ate gwe tulina nze mu ndowooza yange tannatuuka kubanga naye abadde akyalina by'alina alina okukola ki okwakiivinga. Naye kiri ky'oŋŋambye nti naye atuuka tayimu ng'ekisenge weekiri talina gyadda awalirizibwa kiringanga mwana. Omwana okubanga asobola okufumbira banne emmere ne balya bulungi tekimufuula maama. Kakati nze ndaba Kenzo afuuliddwa taata nga naye akyalina okwerwanako olwa industry etakola ki etagguka kati nekidde eri ggwe Kenzo ekyo kimanyi. Kwasi bino tebiri kutakulira balala. Naye nga tukuyozaayoza Eddy Kenzo. Naye also moving forward wabeerawo weakness singa nze nnoonda omuntu wange. Nandiyagadde okukola n'omuntu wange naye nze maaso oluwuliriza omuntu wange. Science w'abadvisor n'engeri gye bawulirizibwamu enaba debate for another day. We go forward. Ate era awo nyina nabe ku bifaananyi yabadde mu State House.